Okay, tubaliriza ku fake shots. Nabagamba ku fake shots abeera ebyakabi nga mpola mpola tugenda twogera ku bigenda mu maaso. N'olwaliro tuzze naye nga tujjidde mu mbeera ya nnaku. Entertainment industry yaguddemu nabe, yaguddemu ekikankabo oluvannyuma lw'omuyimbi amanyiddwa nnyo nga mugwa aliwa Master Pallot amannya ge bamita Sifaayo David. Sifaayo David. Yes, Sifaayo David. Eke Master Pallot. Yali muyimbi era abadde nga abadde akyali muyimbi. Abadde ayimba. Muyina kibuzo mutera okumbuza ne muŋŋamba muno tubuulire ennyimba z'emmega. Nyimba za Pallot nyingi. Ngambe za kakate tugambe ndamuddamu kumbuza kibuuzo ekyo. Actually I personally nakolako ne Master Pallot muwuma mu Uganda Musician Federation Association yali ng'ali mu sako mu ssente yali musajja mwesigwa nnyo tawadde nnyo muntu nnyo wangalo wuyita wano era nga musajja mukakkamu era one time kyemujjukirako kiri kimu nti nno wuma yalina retreat yali ku Nyange Resort nga bakuŋŋaanyiza abakulembeze n'abayimbi abasinga babayiseemu ebya sako bikola bitya bityo twatuuka waliwo n'omuyimbi omulala muyita Babara bamumanyi musajja abeereye ku federation waggulu awo akola mu bintu by'amateeka efuula nnyo looya ne ku UPRS abadde ayibeeramu twali naye muyimbi ne tugenda ku isaawo ki ne tugenda ku Nyange Resort lwali lweggulo saawa zaalinga 2 etutuukawo Asukayi n'atubuuza mulagawa ko ffe tuze ku retreat namubuuza mmwe baani kooli nze Babara kooli nze Master Pallot omusajja yasanyuka busanyusi naga Master Pallot gwe wali ongobezza ne ku ssomero lwa luyimba muliro nga nsanyusa okulaba musajja ne bajja banoonyawo akataala awo befunye autograph agifunye n'asanyuka nnyo bambi abadde musajja mukakamu nga talina nnyo taabu si nnyo wambazuulu awo era katusubire nti Uganda Musician Federation lwaki mikisinga nnyo federation ne wuma oli wa wuma munnaye wakubiranga ebifaananyi kiraga oli wa wuma oyinza otogera ku bakama abo wuma era kyemmanyi erina enteekateeka gyegenda okuba nga efulumya oba yafulumya edda oba sinaba kugikonfaminga naye ngezezaako olwaliro okunoonyako ku mukyala wamuyitala Nisha ali awo akola newuma bakwasaga guno naguli bakwasobodde mufuna naye Ryan oli muyimbi enjege eno ogiraba otya nga kibi nnyo ekyokufiirwako muganda waffe Master Pallot era kyakusaalirwa kyamaanyi nti tulina abantu abamu twalyetaaza abantu baffe abo abaakuba endongo n'essannyalaza eggwanga n'ennyikira kyanyiike nnyo okuba nti abantu abo batugendako weewaawo twalibadde tulina ebintu bye tukyabeetaaza bingi nnyo nti bw'ofuna obuzibu mu industry wano bingi byasobola okugamba wano kuba bingi byabakoze ki byabaalabye kyakusalirwa nnyo ekyokufiirwako muganda waffe weewaawo nti mu mbeera y'okufa kwe yeewuunyisa okusinziira nga bwe yafudde nti Master Pallot ku muntu eyakubako ku ndongo nebuutikira eggwanga okubanga asobola otuuka mu kaseera ako ng'ali mu mbeera bw'etyo kirumamu naye kyakusalirwa kinene nnyo era tujja kuddayo ku kiri nti abakulembeze baffe abali mu ndongo obudde buno nti tebakoze kimala bw'otunuulira nti bajja okulwanyisa embeera eyo ey'okubeera ng'omuntu asobola okuba ng'akuba endongo nebuutikira eggwanga okitegeera n'atuuka okuba nga asobola okuba nga endongo ye yeekuba naye ate ye nga takuba okitegeera kyakusalirwa nnyo ali mu nju ali waka talina kyakulya naye ng'omuziki bagubaalamukira bagibaala buli wamu nga bagikubanga era erinnya lye bw'otuuka awantu lyo limanyikiddwa naye nga ye nga omuntu mu nsawo nga byebyo so kibi nnyo kyakusaalirwa nnyo twalibadde tusaana omuntu waabeera ng'endongo yeekubye
wakiri ebeerewo abasajja kati waliwo ekyokulabirako kye ŋŋenda okukuwa tulina abaana bangi abakubye endongo obudde buno n'akuba akayimba ke kamu oba kankugereze kale nga kuliri puzzle nti yasolokera ku makya n'akuba enkudi ye neeyitawo n'afuba nnyo okulaba nga okusinziira nga bweri ng'ateekawo embeera okitegeera gipushinga okimanyi nti abantu bali abakuba endongero eyasooka yakuba naye batono nnyo abaafunamu okitegeera bo bafunamu biseera byabwe ebyo naye kati nga sawa tebakyasobola kufunamu kyalibadde si bwekityo bwe kiri katonda waba akuwaddemu ekintu ekyo kisobola okuba nga kitambula mu future. Password MC oli musajja wa mawulire mu entertainment ate gwe omanyi mu basiraamu tugamba oggiwako hadithi kitegeeza information gy'otuwa eba concrete embeera eno nga gwe ogistadinza otya okuva kiro jjo Pallot yafudde paka olwaliro ku makya ekisooka fiiki ebiseera ebisinga amawulire g'okufa wali muntu ayinza kubeera nga agazanyukira oba okitegeera nagambye nti mu nsi tulinamu okubeerawo n'okufa okubeerawo buli muntu kyeyandyagadde okufa kugenda okubeera buli omu agenda kukyevuma kubanga tugenda tetudda so wumula mirembe Mr. Pallot era nsaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa n'ab'eŋŋanda ndabye ku maama ndabye ku mukulu we ndabye ku olweze nga yita girlfriend we namwena n'emikwano gye n'abaana be nsaba Katonda abagumye tetulina kyakubakolera ago ge mazima era kigenda kizibu nnyo okuddira obulumi obwo compensating omugabo bakankwemu kino lekeraawo okaaba omuntu bw'afa nga olwa Mr. Pallot bw'afudde omuntu yeegumya yekka oba okitegeera Mr. Pallot yagudde ku accident bamutomedde ku northern yawo bwe bamutomera amawulire ne gasaasaana nga womanyi ayinza okuba nga abadde takyayimba nnyo oba okitegeera nga kale afulumya ennyimba naye nga tetuzirabwako naye ebiseera ebisinga enjovu tekogangambwa olwokuba nti yakolako edda yagudde ekabenje yabadde recognized bategedde nti Mr. Pallot era bwotegereza obuvidiyo abaana obedde bebatanga bulaga why afudde tumumanyi naye singa yagudde kwaka abenje badde tebamumanyi osanga etwandizudde kitegeeza Mr. Pallot yakola ogugwe erinnya yalikola olaba yadde avudde nga takyassa naye ng'olasa omutegeera nti oyo Pallot oba okitegeera so ekyo kikulu nnyo kiregeeza nti enjovu teko ngambwa afudde alinawo ku linnya lye then ekyokubiri fiiki kanjogera ku nsonga y'okuba nga abantu batulaga waliwo abantu abanenya abantu bannaabwe nti Pallot abadde nga mulamu nga temumufaako fiiki nze njawukanako n'abantu abogera ebintu ebyo amazima gano bwe gati fiiki mu nsi tubeerawo ffenna nga buli omu alina ebizibu bye n'ennaku ye kituufu oba okitegeera mu nsi tubeerawo ffenna nga abaana bantwala nyina obbazza ku ssomero omukazi wange mulwadde maama wange mukyala akola kino muganda wange bamusiba ekizibu ky'olina n'abalala balina ebizibu byabwe oba okitegeera bwe wabaawo oli ng'alina obusobozi okuyamba nti nyambye Mr. Pallot alhamdulillah abeera asobodde okukola ki okuyamba kubanga mu Uganda ne gwolaba ng'omugagga aba n'ebizibu nga bimutuddeko bimuli mu bulago oba okitegeera kitegeeza ki nti abantu okonalabye nga kikeni n'abalanga bagamba nti ng'abaddewo ng'asaba obuyambi nga tewali kye mumuwa naffe twalina ebizibu Abanayuganda oba okitegeera bw'ovaayo gwe otandika okunenya Ryan lwaki tambye Mr. Pallot Ryan asoba nga naye asula njala nga tomanyi kiriwuwe ensi bwetyo bwetambula nze sikyanenya muntu mbu ng'ate gundi afudde temumufaako bw'afudde ne muvaayo ensi bwetyo bwetambula okitegeera Katonda akitonda bw'atyo nti buli muntu osooka kwefaako ewali muntu abadde agenda kuyemba Mr. Pallot nga naye ali bubi si Mr. Pallot yekayeka yali oba yabadde obuba yali obubi abantu bali bubi kyova olaba fiiki nze bwensaba omuntu mugamba waayo empaayo abiri nekubira notagampa kiba kigenze kiba kiwedde oba ogampadde ekituufu mbasabye obuyambi itisoke mba nkola ki mba nti neeyanza bweyanza neŋŋamba weebale so temuddamu nenya abantu bw'ate Pallot yaliwo nga mulamu tewali yamuyamba abantu muveeyo ebintu ebyo bya kisiru bwe yasabira obuyambi n'abantu abalala balina ebizibu byabwe n'abantu abalala bali balina ebibakwasaganya okitegeera naye era naye kyogamba nti ye Mr. Pallot bwe yabadde asaba obuyambi badde abumuwa naye abadde waliwo atuuka ekyamazima talina nga tasobola kuyamba balala okitegeera so amawulire si malungi era wumula mirembe muganda wange just kyesaagala abantu kubeera nga bakola ki nga bavuma abantu olwokubanga tebamuwadde buki tebamuwadde buyambi oba okitegeera bulungi nnyo ndabye kubayingira Bobi Wine
okitegeera nga bagamba ali ddawa nga Bobi Wine ali luddawa Bobi Wine abadde bulungi asula amaka malungi abadde president w'NUP Mulamba nga biza Pallot simanyi apangisaawa ebigambo ebyo bya kisiru okitegeera newemba mukwano gwo ntya Fiiki kyogamba ffe tuli ba mukwano buli lunaku gamba ekyokulya sinalo nkusaba n'otampa lw'olina n'ompa oba okitegeera lw'olina n'ompa obulamu butambula butyo nti Rayana ajja sobola okunnyamba leero enkya tajja kunnyamba ate ne waaba tannyambye Katonda tebanzalako ne baŋŋamba nti Rayana oba Fiiki alina okuyamba mu bulamu era bwenfa tebalina kinenyeza Fiiki mbu tayambye password ekyo si bwe kityo bwe kibeera so abannayuganda nze ndowooza mukomye akamanyiiro ako mukomye ekintu ekyo mbu toyambye gundi ate bw'afudde nojja toyagala nzije mubadde mwagambisa Pallot afe abantu basirike baleme kuvaayo kituufu kakati okusinza nga bwe biri byonna balaga nti oba oli akati abadde mu mbeera nnungi financially nga utegeera olw'endongo yaffe nekino kigenda kukomawa lwaki kiri nnyo ku baana bayimbi aba generation ey'edda baali tebakoze kimala ki bw'otunuulira embeera eriwo Master Pallot okusinziira nga bwe yali mu biseera bye yali mu Firebase ng'akola ne ba Bobi Wine endongo ye n'agikuba era kibuuzo kigenda sigalawo ffenna nga twebuuza lwaki abayimbi b'edda bonna abayimbi abakuba endongo awo rigimu eyo yonna lwaki eri mu layini y'emu kenzo yabe bannyonnyola nti nno nsijukiza mujjukira kubanga katusaba abakulembeze batuyambeko ku nsonga eyo abantu abo bayambibweko yes oteeka eri kiku ekyo nze kyendowooza olaba kankubirako Fiiki endongo Kenzo yayogera byali bituufu Kenzo vaayo n'agamba nti abayimbi baidda tebafunye mu ndongo kusinga baakati ago ge mazima kigenda kyerambika kyeraga okimanyi nti likodi era butida yeevuga ayina emmotoka adde nowankadde yakuba oluyimba lutya lumu endala n'agattagattawo n'agulayo akamotoka waliwo omuyimbi ayimba okuva mu gyekira nga talina mmotoka mpaka leero Kenzo ati ebiseera bye bayine basanga ebizibu binnyo bye bayimbira music yali tebamukonsuminga nga mukonsuminga kati oba kitegeera ate bo tebayinanga na handout nti tukuwadde TikTok teyaliiwo okitegeera nga wakuba oluyimba nime ngasobola nga lupromotinga ye nga ye ng'alina okugenda alutwale wakasiwukira balugule n'emboozi endala nnyingi nnyo oba okitegeera so omuyimbi okubanga owedda tayinaawo akugenda mazima bwekiri bubeera bwe kyali wabula kati gavumenti ne Kenzo banga bagambye katwete copyright banatoni tubawe studio tubawe na bino kyetusaba kiri kimu otandika guno omwaka nene ebbanga litereere bwe wali okulanga wakapangisa wali tolina ntebe mu nnyumba yo ozana banga omufalisi wali togulina nene opangisa ennyumba okitegeera booli kati si bwe wali bwe kibeera nga Kenzo agambye bannaayi esaawa nabitone tubakole ki tubalwanirire ng'akikola nga waliwo obwerufu kati kye balina okukola eyo bijaba biweddewo naye nze sinza kwebuuza lwaki Mr. Pallot tayebaddewo wadde n'ekikumi siika bonna abasinga nga mubamanyi nga tebalina ssente oba okitegeera so amazima gani tekina ogamba kiri kimu omwoyo gwe omukama gulamuze kisa buli kimu kimutambulire bulungi mu ggulu gy'alaze ate era ffenna lyekkubo Fiiki ffenna tugenda kufa awo wenyininyini nga tuli ku nsonga z'okufa jo Paulo Kafeero bamuzikudde omugenzi olutalo lw'ebintu terunaggwa niddala abaana baagaza kikyabwe olaba ensonga za Paulo Kafeero nze kisooka zantamye nze zantamye ng'omuntu nekyo olina omumanya tewali kibonyabonya abaana ba Kafeero baluganda be nga byanfuna nsimbi kali Fiiki kankubuulireko okumanya nga byanfuna ebibonyabonya abo abantu bonna tuwa kuzikula Paulo Kafeero singa Balamu agamba n'agamba nti mumanyi buli mwana wa Kafeero muwadde ssente enkalu n'omulimu tewali agenda kulowooza kweyo mate muzikule taata tewali bagenda byerabira kyokka bali aido yes abamu bali aido tewali mwana kati kankubuulireko waliwo abaana abakuzibwa Kisemakula waliwo abaana abakuzibwa Senkubuge wabawuliddeko mu ebyebintu wabawuliddeko mu ebyebintu kiva ku nkula gye bakulira na bulamu balimu omwana ali ku university ali mu kusoma Senkubuge ateekayo ssente ate mu bino omusoma muzikule taata because taata yafa era singa abadde bakozeewo ebyawe tewali mwana Kafeero ayinza banga akozeewo ebibye ng'alimu ezo mbeera oba okitegeera ekitta abaana banene era muyambi Balamu gyalo okitegeera
it's money. Byanfuna. Nti akatono akaliwo kafeero ke yasigaza bonna ke batunuulidde. Okitegeera. Ky'ogamba nti nno abaana bakafeero be basoose okufiirwa taata oba kafeero yasoose okufa. Abantu bafudde. Abantu bafiiriddwa abazadde. Naye singa obeera ng'oli mu mbeera mbi tebali bulungi. Singa obeera ng'oli mu mbeera mbi ng'ekyamazima naawe otunuulidde kabanja ka taatawo. Ogenda olwana nnyo mukole DNA. Lwaki mwatunda? Lwaki kino okitegeera. Naye gwe kera kumanya singa olaba swazi oyo nga bayogera ennyo swazi olwo n'omuwala omulala. Onagawa. Singa bbala mabeka n'agamba bannaayi mbale nsa musirike musobola osirika n'akwatayo ekikumi n'akibawa. Tebagenda biddamu. Okitegeera. Naye singa mu byonna kasabbala mu nkwebaza minisita oba liteekamu kasente abadde millions 10 n'abawa security n'abawa buli kimu ne bagenda ne baziikula. Ne bayita buli mwana wa Kafeero nti enkya DNA. Oba oli bweru oba oli Nansana tukuyise mu ku DNA. Ngenda saba abaana ba Kafeero bannaayi. DNA eno bwefuluma. Bale temuddamu kutuleekaanira. Ate weefuluma ne bakusunsula tukwegayidde todda. Genda obuuze te maama wo maama banzaala wa. Naawe maama wo omanyi nti nno oyina omwana wo ng'okimanyi omwana we si wa Kafeero. Mukubire kati essimu omugambe ekyamazima kiri nti bali beesonyiwe nali mbala bintu. Tugenda ffe muvuma. Tugenda mulangira okwagala okuba ebintu by'omugenzi. Okitegeera. So ensonga z'akasente. Ensonga z'Akafeero zirimu mbw ate simanya nnono ate sente. Mataka. People banoonya mataka ate nga tewali sente zasigalawo ziri awo. Kuba ennyumba zikaddiye. Okitegeera. Tewali mwana mu baana ba Kafeero oba tewali muganda we alina kintu ng'oba alinamu kasente n'addamu ebyo bintu. Tewali. The problem is money. Money. Kyakusaalirwa nnyo okubeera ng'omugenzi Paulo Kafeero mu mirembe gye kuba kati ffenna nga bwe yafa oba bwe yawummula ffenna nga tumusabira kimu kuwummula ki mirembe. Saazino abaana kye bali mu kukola ekyo bali mu kutaataaganya mirembe gya mufu. Okitegeera. Omusajja yakola n'akola erinnya lye nga mulamu. Yakola nnyo. Paulo Kafeero yakola nnyo kuva gye yava endonga agikubye ennyikidde abantu bamutegedde bamwagadde erinnya lye n'afa ng'alikoze nga ne ssente azikoze ki azikoze. Bano abaana ekibabonyaabonya byonna byolaba byanfuna. Yes. Okusinziira ng'embeera bweri era twebaza Balamu ekyo kye yakoze kubanga yagadde embeera eno eveewo kuba sitaba kusalawo ekyo. Abaana kye basaliddewo bonna wamu nti baziikule bakole DNA. Okitegeera. Weesanga ng'emyaka nga 2 mu maaso okwongera ku gino egiyiseewo baali badde bakyali mu ezo entalo toli wa wano tebakuziika wano kati ke kaseera akatuufu bamanye ani yaani azaalibwa wano yadde nga si kituufu era si kirungi okubanga bagenda baziikudde omuntu oyo eyali badde mu mirembe gye. Okitegeera. Naye katusabe abo bonna abanaavaayo nga si baana ba Kafeero bakkirize era bawummule miki mirembe.